Speaker Nta Aneti Amangu bw'abadde aggulawo olutuula lwa Paalamenti olw'enjawulo mu kujjukira emirimu gy'abadde omubaka omukyalo wa DCI Dokolo Cecilia Ogwal ategeeza nga Paalamenti n'eggwanga okutwaliza wamu bwe tufiiriddwa omuntu abadde empagiriwaga mu by'obufuzi olw'obuweereza bwe ng'era balekedde eddibu ddene. It is an inevitable journey for all of us. The pain of losing a remarkable woman like Honorable Cecilia Ogwal is unbearable. Era oluvannyuma sanduuko omulumbi gw'omugenzi Ogwal eyingiziddwa mu kisenge awateesezebwa wakati mu nnyimba okuva mu bandi ya poliisi. Okuteekako ebimuli kutandise era sipiika yakulembedde ne kuddako omumyuka wa Pulezidenti Jessica Lupo n'abalala. Ekiteeso ekisiima emirimu gy'omugenzi kireeteddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ne kisembebwa akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi. To move a motion for a resolution of Parliament to pay tribute to the late Honorable Cecilia Ogwal. I rise to second the motion. She embodied peace and was an ardent advocate of affirmative action, rights of women and the girl child in particular, but above all, she was a champion of the rule of law and democratic governance. Omukyalo ono abadde akuze mu by'obufuzi nga takyali ku level ya kibiina oba level y'ekyalo oba level ya district ng'ali ku level ya national oba international. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.